Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna abakatwegattako amanya yenze Farouk. Wano wendi ndi ne omukulu yabadde alina okubeera honorable. Mba njogedde bubi? Si bubi. Oli mutabani wa Naduli Haji. Si bwe kiri? Amina. So ndi naye agenda tunnyonnyola akalulu ke nakaseke kabadde katya, biki ebyabaddewo, bamugjeemu naye nga omusajja alina content. So ebintu weevu eno kyekyagireese, biki ebyabaddewo, byabadde bitya, byonna agenda kuba tutematema kuba eyo Greater Luweero, tutemeteme Greater Luweero eyo emivuyo gyonna egyabaddeyo, buli kimu nga bwe kyabadde. So tumale tuyingireko mu parliament. Ababaka be twasindise mu parliament abamu bagamba bakibogwe, Muzeeyi Museveni agenda bakozesa nga bw'ayagala, abalala bagamba nti bagende. Ekirala tumale tutunulire tukole analysis ku mwami byabakama, ebintu bino bye yakoze byonna ebyabaddewo akalulu nga bwe katambudde, atuwe endowooza ye ku byabakama nga bwe yakikoze. Tubeere nga tugenderaawo. Channel powered by Sozo Property Consultant. Woba olina byonna by'otunda nga biri mubeera nnungi, mwana tubakubireko kati babeere nga bakolako. Kulamusiza taata. Eso. Kiri kitya? Nsooka kubuuza kuba na Gospel Live. Yeah. Ne channels ababakkiriza mu nkola eweerezebwa ku YouTube. Yeah. N'okubategeeza nti ebbanga lyonna tubeebaza okubaayo. Amina. Secondly, nja kubabuuzaako nti muli mutya ate era nga bwe mubeera mu buweereza abo mwenaffe bwe tuli ku ludda luno. Ekigambo kitugezaako okubawa kigamba kitya nti okujja ku Gospel Live ne channels endala tekitegeeza professorship nti ffe tusembayo mu kuwa ebirowoozo, ate era tekitegeeza nti ebyaffe byenkomeredde. Amakulu nti tuwansiganya ebirowoozo. Kyekyo Bayibuli kyega nti Katonda we yali ategeeza Daniel n'amugamba nti Daniel waayibika ku bigambo sinakubonero ku kitabo. Kubanga ekiseera ky'enkomerero kiba kinaatera okutuuka, wagenda kubeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Olwaleero tujja wano mu maaso gammwe kuddiŋŋana mbiro tunule tulabe gavumenti ogyagala otya, yalibaddewa, gwe waffe ewa kirowoozo ki. Kale neewazisa abavuma obuvumi nga towadde kirowoozo kitegeerekeka. Gattulako oba ogatteko naye ng'ogamba nti entegere yange egamba bwe twalibadde tutambula bwe tuti. Nabwe kityo nja kubasaba okuba bawuliriza abalungi tusobole okutambula. Mbadde nsaba weeyanjule eggwani. Amannya nze Jakana Sulaiman Naduli, ate era mutabani w'olutabaalo, mutabani wa Haji Abdul Naduli. Sinzira Luweero w'obulenzi, naye ate mu kuvuganya kwange mbadde nakaseke ku bijja kuba kyonna yali jurisdiction emu nga Luweero. Kale mu nkola bwe tuzze tukutukamu tuba nga ate twasigalira eno, ate ebigere ne bisigala sayidi wa. Era mbadde nga makulu nti district baagikutulamu twasigala nga tuziikibwa ku bujjajja gye mbadde nvuganya. Nabwe kityo ndi musajja muyivu degree ndina 3, ndi munnamateeka lawyer. Secondly ndi psychologist na majoringa mu psychiatrical kujjanja abalina obulemu ku bwongo. Ate era nemba nga ndina degree ya social work and social administration. Ze degree 3 ezogerwako zentambula nazo. Naye amakulu nti oli bwe yaga nti nabikisaba kabona n'abawandiisi nembyatulemu baana bato okusoma kw'ennaku zino kutuyambi kitono most in Africa. So sijja kulembesa kutegeera okwo, naye okutegeera kwa essence y'obuntu kwe kuliwa okwo tugenda otutunamu tulabe nti butya bwe tutambula. Naye nga nze Jakana Sulaiman Naduli, mutabani wa Haji Abdul Naduli. Jakana wabadde weesimbyewo. Tumenye lwaki tewajjira ku pate ya taatawo, lwaki weekyawa, biki ebyaliwo, ate n'ogenda eno ate ne bakkubirayo. Tumenye akalulu ka nakaseka nga bwe kabadde. Kyabadde kitya? Kaakati si butajjira mu pate, mu kamyufu nali mwendi. Aka NRM akategekebwa nga tuvugana ne Oweekitiibwa Saida Bomba ne Oweekitiibwa Kasolo. Saida Bomba ne muwanga n'obululu 13,300, ate yali afunye obululu 3,400 n'abwongerako ne bubeera 8 mu kibiina kyammwe. Mu kibiina kyaffe. Kaakati bwe twali mu kamyufu ako baabuuzanga ekibuuzo ekiga nti mutabani wa Haji gozze ku luno naye gwe tebaakugule, toveemu. Abafu bwe tuliba tukusindise mu parliament togenda kubafaanana, naye mbaga nti ebiri mbyanukula.
ye yalinga plan B lwaki twawangula mu kamyufu n'enkomawo independent nga nyanukule buuze ebiri nti tebaakugule toveemu kubanga badde bakimanyi nti Said ebbanga lyonna abajja yabatega ate bwe batabateza afaayo nnyo n'abagula Saida watu babadako emyaka 30 gyatwalidde ekitundu ekyo kale mu nkola eyo nanze bukujja kwange najje ne baga nti sinza keera ncha nembeera mugule oba kitange kyataakola ne kibanga kijja kubulukira mu nze nga kibi saagulwa ate ne mukalu saavaamu kyekyo lwaki nadda nga ndi independent mukalu kano mbaddemu nga ndi independent era nakabona nakozesa mupiira naye ekibuuzo kibuuzibwa lwaki nali nsobola okuba n'obulwe 13,000 mu kalulu kali akakamyofu n'abo abakeetaba mu kulonda kubanga Kasolo yaweza aba 10,500 yasinga ku Saida newankubadde ate oli gwe baasitula n'abanga ate yatukize mu kalulu akamyufu ani yasinga kati tukituwala nti gwe bawa fulaga yasinga Saida Bongo naye mu reality ng'ate teyawangula nze nakawangulira kye kyansikiriza okudda independent nga bantegeza nti atovaamu naye nga tena interest yange egamba singa nsigala wano bano bajja kitwala nti nagulibwa kyekibuuzo kye baabuuza nti baakugule toveemu era baabuuza nga olina plan B singa bakubba kubanga ebbanga lyonna abadde bakabba nga Saida Bumba akabba yali mukyawe emyaka 10 emabega egiyise yes so ekyo nasigalawo okwanukula ebibuuzo ebibiri kaakati bwe tuvuze nga tuli independent mu kalulu akayise ne tubanga bwe twali mu kamyufu twali tulinayo okulindira opposition abalala ye waliyo muto wange Animanja Sebunya kwa musingako emyaka 2 ye wa 3 ate nze ndi wa 3 kaakati ebbanga lyonna yatukulembera mu kalulu ako yajja 2015 n'atandika okukanoonya mpola nze 2017 wentandikidde okujjayo obwanga nti awendi naye nga nzijidde mu kibiina kya NRM naye nga bali bo nabo gye bali naye tuzze tutambula mpola mpaka we tutuuse naye oli yali badde weebuuza nti nsobi ki lwaki saawangudde ensobi sigirinaayo lwaki tewawangudde kubanga walina amaanyi mu kamyufu kubanga ate mukuddayo kwange sirinaako wenjogeredde mu byabufuzi ne batakuba mu ngalo ne batasituka for standing ovation tekibaddeewo zonna zentaddewo era tewaliwo wenjogereddewo badde bampisizza mu maaso kubanga ate nze nzimbye ligase nti ebyobufuzi tetuba kukuwoggana kuvumagana saayo birowoozo kuba kusiimagana birowoozo n'osonoga nti mpa Animanja Sebunya olw'ensonga zo mpajjaka na Sulaiman Naduli ku lukyekye nenga nti oba mpa abo abasigaddewo tubadde tuvuganya 6 n'olondako gw'oyagala naye nze mu kutambula kwange okwakalulu ntambudde ebyalo bibadde 1,500 ebyalo 1,500 byonna nembiddamu emirundi ena 1,500 ate nga amaanyi ge natandika nago genfundikidde nago nga ndi independent naye ate nina ne wentuuse Animanja Sebunya watatuuse naye tekyategeeza ekyo nti yalina okuwangula oba nze nina okuwangula okusalawo kw'abantu kwasigala kuli independent kaakati lwaki naye nze mu kujja kwange byonna bwe mbadde mbikola byonna era ne babitegeera naye kye nasinga okutomera mu ekibiina mwe najjira ekitaali buvune kubanga abasinga bakyaye pate ya NRM ne bagigatta ne personality ne batabyawula kati ate nze ke kabasa kensisinkaganye ne babanga bakoowa pate ne bakyayiramu n'abagijjiramu soko olinde jakana okukuba mu kamyufu nga tetunagenda wano okukuba mu kamyufu bakuba lwataatawo oba bakuba muzeeyo bataata wange owekitibwa Haji Abdul Naduli Luwero temukyawangako ne Nakaseke ne Nakasongola zonna yazifuga mu ntandiko mulundi gutya bagenze okutulako ne Nakaseke ng'emirimu gyataddeyo gye bambuuza nti onoosobola okukola nga kitaawo onoosobola okumufaanana era tewaliwo we bankubiddwako nkonyogo era sinaako bankubye ku jjinja mu kalulu ako naye ate kyo ekibaddewo kino kitubadde tutambuliramu ekikireese kyeki nti ye pate mwe najjira nga nkomyewo independent ne bakimanya nti nkomyewo ng'ate najjira mu NRM weewaho bampa akalulu ate era banyiiga be bamukabba kaakati okusalawo kwabwe nikuga nti awo kakatukube olutalo tulujje mu personality tuluzze mu bibiina
tumenyemenyawo wenyini. Yes. Olutalo lwabadde ku kyolutuufu. Olutalo olutuufu lwabadde wakati wa flags ez'ebibiina so si personality zaffe abazze obwannamunigina. Ekyo ekyasinza otukuba. Kinyonyola ekyo. Ekyo kyekiriwa. Olwaliro abantu abasinga banyiga ku myaka 30 abaddeyo Saida Bumba ng'agikulembera. Talaze buweereza naye ng'ate yeetisse kibiina ky'enaalemu. Kaakati ate mu kujja kwange kyalaga nti amaanyi weegali nga basinziza ku kitange bye yakola mu kitundu ekyo. Ne baga nkulwanaddu tujja kuba mutabani woono nange nanzibiramu akalulu. Kaakati okudda kwange obusungu buli tebaabusumululayo. Ne babujja ku kye tuyita personalities mu buweereza ne babuzza ku kibiina kyennyini. Naga nti ebyo tebigenda kukyuka. Abaasigala nga ba NRM baasigalayo. N'aba people power gituyita napo ne basigalayo. Ambuleera ne kalika baasi. Kaakati olutalo lwe lubadde nti baasi ambuleera kati ffe abadde independent we were derailed completely. Naye nga si mu bukyawe nti Jakana Naduli baakukyaye. Si nti tebaategeera bye nabategeeza. Era siina we njogedde we nkugamba we batankubidde ku ngalo kubanga ebibiri babadde bakyabibanja. Tebafuna ku muntu ayogera ng'ayogera mu Katonda ekyo kimu. Ekyokubadde tebafuna ku muvubuka nenkana asobola okuba nti ayogera bye mbadde mbategeeza ebbanga lyonna mpangadde na taata. Amakulu nti kyabadde amanyi kyansizeemu. Kale sinza kera kyenega nti nagenze mu kifo ne bakusinkagana mu nga kyebadde bakusubiramu tebakikoze ekyo. Naye ate mbadde opposite ku ntegeera yaabwe. Nega nti tubadde tumubalanga muvuka naye owaye byayogera ate tubadde twayawula. Naye amakulu nti obukyawe buli byonna twabyogera naye nafaananye Kristo obutamuviira mu ddala. Kubanga okumukomera kw'emisumaali teyali mwenzi. Si yali asinga obubbi. Si yali asinga okuba nti mu mbeera yonna yali mubi mu Yerusaalemi. Baamukomerera olw'ebyo abakulembeze abaaliwo mu mugaati gwe yali azzeeko okubajjako bakabaka nga bwe kye balowooza. Kaakati n'abasaka pate yaffe ya NRM n'enkasinkagana nga obukyawe bubadde weebuli olw'obutabaawo buweereza. Sisitimu ne bagittiramu ne baga nti newankubadde oyinza okuba ojja kusobola katukyuseemu. Ne bakuba pate n'abo abagyefaananyiza wadde independent bamanya nti ndi NRM nembanga gyendi. Kaakati ate ekyasembayo mu kyo kale lwakuba nti ensonga nakusinza gitwala. Kwekkeera enkya ate bannaffe bano abannaapo ababaddewo ne beetula pa polling station nga baga nti oyagala kuwagira Jakana Naduli nti ye si gwe oyagala kubanga amaanyi mbadde nga bakira kyekituufu. Ne baga nti abo oba omwagala londa ambuleera. Ate abantu baffe simanyi kulya naye Katonda yabikola sokolinde tewabadde nona ba agent kirala ne bakadeide ababeera eri kirala. Ba agent batuule eno bakadeide batuule eri 10 nga bonna bannaapu. Oyagala Jakana Naduli okumuwa akalulu londa fulaga gyali ani ambuleera. Naye ate nze ndaba ng'ensonga yali badde nnafu sijja gitwa nti eyampanguza. Kyenjagala banna gospel live kibalina otegeera nawanguddwa genuinely. Bakuwangudde mu butuufu genuinely nga temuli kubba kalulu temuli kongezaamu. Obulwa olusanvu bwe nnafuna tebwankanyenkanyi na 13,000 ate ze nnafuna mu kamyufu. Tugende mpola. Amakulu nti sinza keera nkye ne ngamba nti waabaddewo obuzibu naye okusalawo kwabadde kw'abantu ne baga nti katukyuse buki. Naye amakulu nti bano abayingidde mu paalamenti weevu yaabwe eyo balina kakasa bikolwa na buweereza bireme faanagana bitafaanagana byabali babaddewo. Awo bayinza okulaalayo kiyinza n'okumpa omwaganyo kenkya nga nti kangumiikirizeemu. Naye singa bukeera enkya ne baba nga bataddewo service tebataddewo service emyaka 2 giba gimmala okudda okubaga nti nga tugenda kudda mu nzambale. Jakana tugende mpola. Yes. Mu kulonda okwabaddewo abantu bazze n'ebigendererwa bibiri kuba NRM bw'otunuulira disitulikiti ya Nakaseke ne disitulikiti ya Luweero ne Nakasongola ng'oggyeko ffe waffe ebifo ebiri ebya omukyala Najjuma Saala eyawangudde nga wa NRM nga batunuulidde ebikolwa bye bya buweereza kuba yabaddeko incumbent. Nyongola abadde mpya ate yatwala ekifo kya North kiri kubanga yali North nga tebalina kutula mu Central. Najja independent najja n'abanga azze bwannamunige teri yamuvuganya.
n'ayitamu nga wa NRM. Kaakati ate bino ebyaffe bibiri ekya South omubadde w'ekitiibwa Luttamaguzi nange ekipya ekya Central akabasawe kabadde ng'ate obukyawe obubadde eno ku NRM ewa Saida Bumba baabusitwa ne bakubiramu n'oli onsereko ne babugatta wamu. Kaakati ebikolwa ebibadde eri mu South Luttamaguzi abadde wa DP nga kafulaga ka ambulera yakateekako. Kaakati ng'ebibiri effect eri eno yasoose nejja nekuba ne effect eri side eno. Luttamaguzi yawangula essanja ekisenga incumbent byakoze n'abanga abikoze ababiraba ne babiraba. Kaakati okujja kuono ng'amaanyi agalina ne ssente abadde nazo naye ate bamukubye lwa pate naye emyaka 20 mwegi abaddeko before Luttamaguzi bonna badde ba NRM ekisanja kibadde eki gwe kyawuleko myaka 5 bonna baddewo tewabaddewo service erabika babadde bateekwa abalonzi ne bakuba kuba misana ttuku naye nga si kugamba nti Jakana Naduli bwe yazze bwe Bible kyega nti ekipimo ky'opimira muno bakupimira nti bapimye ekipimo nabadde situukagana mutindo wabadde otuuka mu byenjigiriza ntuukagana mwebyo ebinvamu oba oli awo kwoyo awulira ayinza okugerageraga nti Jakana Naduli agwanidde naye amakulu kyegamba nti fate and hatred eyo ekyatulemedza mu baddugavu tujja sigala tukyatambula mu element ebutwa tetwegendereza kantu ako kannyonnyola kaakati obukyawe n'obukoowo tubigatta wamu oba nfuna bulungi wano tetwasunsudde nti mba NRM aliwa nga bw'onookenca n'oga nti Haji Naduli mba pate tumwawula mubalina NRM eri kyabadde tekiriwo ng'obukoowu bungi tekibakirese ne bw'obanga wazza obwongo bulinga bwa nkoko oba bwa kiku oba kiki bo bagambye tulwana lutalo lugamba nti ambulera basi bakuba basi oba ambulera kati mutegeeza nti waliyo n'ow'omupiira kyabadde kijja kuba kizibu nnyo mu mbeera eyo naye ng'amakulu nti nasiimi liga sennagitaddewo sirina yanvuma yadda neevuma saaleseeyo bbanja lyonna nti omuntu aliya mmanja ate nange saagudde mu mabanja nti nayingira mu kalunga neewoze kaakati oliwo bugumiikiriza kyekirina okunkuuma n'okukkiriza mu Katonda kiyaleese. Kaakati Jakana waliwo ekiboozi ekyatambula ne bagamba nti wajja kusuula wa NRM bwe bakuba mu kamyufu n'ogamba ne bakuteekawo ofiirize owa NRM kamusalo wa Nuupu ayite kaffe kalekera kafudde teyavuddeko kyavuddeko nkyoyagala okunga nti nadde njagulira Saida akake kaffe nga nze saagala kubeera. Twogere ku mivuyo gyabadde mu Greater Luweera awo. Emivuyo gino gyavudde kibiina kye kyasinze okukola emivuyo awo mu Greater Luweera. Emivuyo gyonna tegyavudde ku opposition tebakibalimba. Egyo si gye opposition. Tukkirize tugwane ndi wa NRM. Naye nga totaddeewo service teri agenda kukutunuulira mu sisitimu yo. Amakulu nti babadde babaga nti the last kick of the dying horse NRM mu Luweero ng'ate ye wali okulwana kwayo gyeyitameka gyeyita ekifo kyayo ekyemirembe n'ensibuko y'ensi eno okukakasa nti twava mu political turmoils oba wrangles okuva mu abo mwaka gw'enkaaga mu ebiri okupolo batuteekawo nga tufunye independence n'essaawa ya leero kaakati bali babadde basamba nga dying horse ekuba kiki yayo esembayo bo bennyini aba NRM babadde bannanyini mivuyo tawangula oyo temulangirira naapo temukola bwe muti egyo emivuyo ate gibadde va mu pate obwo bwe buto bwe tugamba nti tuveeyo eyo mu ntegere y'ebyobufuzi tuzzeewo entegere egamba oli yabuuza mu Bible nti ng'okutambula bwe kwalisaanidde bw'otunuulira NRM ne bwe badde gyetambula bwe tibuteekeddwa okutambula emyaka 34. It is impossible. Nze ebbanga lyonna ntegeeza abatuuliriza n'abo ababadde balaba ebyo byetwogerako leero gospel live nkiddamu emyaka 34 oba 5 mu president gyakulemberedde omuweereza mu ggwanga lino erya Uganda bw'abanga mwali ategera ebyempeereza bikolwa mu myaka egi ebiri ate mu buweereza bwagyo ng'eggwanga eryo lyavu ddala. Onfuna bulungi kaakati tudde ku 10 points program ze twassaawo
to them to be addressing all the errors committed by the past regime nga enyingo namba 7 emalayo byonna. Kaakati wano mu kino ekyabaddeyo n'emivuyo gyadde gitambula bo baddemu batuule nga bannapate wabula before 2026 nga tannatuuka tulongoosa tutya vibe y'ekibiina eddemu esituke wali ensobi tuzijjawo tutya naye service Museveni bw'anaasigala ng'agikutte nga tetuuka mu bantu n'endowooza ey'okkuuma omuntu nga mwavu lubeerera awo tetulinaawo kano kabadde kabasa bubasa kijjobi naye akaseera akatuufu akajja 2026 tagezaako okweyebaala nti waali newankubadde amaanyi gakyalaga nti NRM ekyaweza abaka 3 n'okugwamu kuba baka 5 ekyo tekikujjaamu nti kubanga nze sigibalanga nkozi paalamenti eyo mpisi y'amateeka nakutematema ssente zitambula zitya to be disseminated in mu local councils kaakati wano nga tunnabatuuka n'eyo tusooka tutunuulya nti emivuyo gino egyabaddeyo lwaki gyali baddewo egiri wave bwe yajja bano tebaagifaako baagigayaalirira eyo twalwanirayo batwagala ekyo kifo kyaffe ani agenda otuyuula babatwala for granted weewuunya abataddemu yadde miliyoni eziwera 10 be babadde ababaka abannaapu mu kuvuganya ate be baawangudde bwe nkussizaaho omuwendo gwe ntadde mu kalolo owa naapu mba mukubisa emirundi nga 8 sente zataddemu naye kiri kyajja kitya nti akaseera bwe katuuse n'olyaga nti mukirindire nga tekirema kujja kitandise okujja NRM erina kwesetinga butya bwe tuddayo ne tulevolinga n'emitima gy'abantu okugizza n'obuweeza tubukyusa tutya esystem gye twajja nayo Museveni kasala tukuba ekimooni n'agidivertingamu ebibye ne interests ze pati we yatandikira okufiira up to date NRM pati yammwe eno mu kalulu kano era nga katandika muzeeyi yayitakawe wammaawo abantu beeruweera awo ne ebintu ebitali birungi ku pati eyo kuba ku president wabiraba kati tugenda okuva mu kalulu ti ate mwakamumye bubi nnyo bannaluweero mwagala NRM bakolere ki? It's not about bannaluweero ekyo saaga tukyesibirire Luweero ye Uganda Luweero gye tumanyenga Mecca Luweero egaba example nene nnyo ku pati ya yes, that is true. Okitegeera kati Luweero weeba emuwadde 71% n'afuna 20 point awo kitegeeza kirina ekifaananyi kye kisiigira bannayuganda nti akasaka nga ke kagaba 71 kawa opposition kirina kye kitegeeza Jakana kitegeeza kikulu nnyo kye tuva okunnyonnyolako emabega naye gwe bw'obuuza nti bannaluweero baagala bakolera ki it's not about bannaluweero generally bannayuganda eggwanga liteekeddwa kutambula litya bo balaga nti ebintu bitambula kyovala bamuwadde akalulu mu bujjuvu 81% 97% bazibe b'amaaso ndi wa NRM agoberera kye kiteekeddwa okukolebwa kyenkugambye nti olunyiri lwakubuuza Pawulo mu Bayibuli akubuuza nti ng'okusaanidde tutambula bwe kwalisaanidde gwe ggwanga wooliraba weteekeddwa okuba va mu kuba nti n'abantu information bagiraakinga gwe n'okiyita okugamba nti gwe mukwano omuki omungi ekyo si kye kitegeeza abayivu olwaliro weebali nga mu kibiina mwebali abajja mu palamenti ne mubasindikayo naye ebirozo bye bawaayo bifaanagana saagala oddire eggamba nti obubisi oba lack of information okutuuka mu bitundu biri bye twetooloddemu ng'oggyeko Western Region eri ku keeke eyo sigibala Luweero tennaba kufuna era mu abo abasuubirwa okusasulwa tebakisuubira nti balisasulwa ku Museveni ekisooka nga munnamateeka teri tteeka lisasula war veterans tekiriiyo ne bw'ogenda mu beebweru gonna nga tazaami embeeko wennenyeza Museveni tewaliiwo kaakati Museveni yalibaddemu kabuntu naga nti ku lw'ensonga eyaliwo bannaffe kabalyeko abo betwalwana nabo kabuntu naye teriyo tteeka ligamba nti bwemuba mugolera wars oba civil wars oba ki apaana teriyo tteeka lisasula veterans mu ebyo kakati ak'obuntu bwe kamubula ate gwe omusuubiramu ki so kwekyawa kuno kwe tulaba okwekyawa weekuli naye nga kuli generally
si kwa muntu omu yekka nti bannaluweero bapatikyula nti luweero wabula eggwanga lyonna. Ebintu Museveni byakoze emyaka 35 bikolebwa mu myaka 2. Ekyo nkiddamu. Siba nze nga nze ntudde mu ggwanga lino. Likewise ku ludda lwa Buganda. Ati lwaki? Ebintu Museveni byakoze tosobola bikola myaka 2 jagana. Tubeere feya. Eggwanga Uganda olimanyi? Ndimanyi. Obugagga bwali olitegeera. Otugeraganya ne South Sudan. Nedda. Etalina na season. Ne tuba ne season 2. Nongamba nti ate mu population we tuli bangi. Ne tuba ne vast ya land erimibwako ng'ettaka jimu. Ne tuba n'ebisigalidde ng'oggyeko ebibugagga by'omu ttaka nga biyitirivu. Muleke na mukwebuza. Myaka 2. Emyaka egi gimmala okukeera enkya naawe ne weebuuza nti ddala ye Uganda oba nedda. Bamemba abaze mu parliament abantu bagamba nti abantu bakibogwe. Ate nga abantu be balonze. Parliament eno y'omwaka guno ogiraba otya gino 5 gye tugendamu. Abantu bonna be balonze wabalabe Basegirinya, sijuyi Kazibwe, sijuyi baani. Bayi abantu bangi mu parliament awo. Ogiraba otya? Bannayuganda bannange kino ffenna kitukwatirako wamu. Otyo? Nga sinnatuuka ku parliament nsooka kubuuza parliament abaliyo bayitawa okuyingira parliament. Otyo? Ye effect number 1. Ekisooka maka gye tujja okuva. Otyo? Enzimba y'amaka mu ggwanga Uganda n'empisa n'obuweereza eyo tekyaliyo. Nga tonnaba kunenya ali mu member wa parliament naawe nenya kuboozadde obakumye otya basobola okuvaamu omuntu ayamba eggwanga. Eyo element number 1 awo twasuulawo. Mostly ekyo nkinenyeza nnyo ku ludda lwa Buganda. Tetuyambiddwa ono kusigaza essence ya butegeevu eyo gye bamanyidde mu ggwanga Buganda. Nga sinnatune bamawanga gasigadde. Eggwanga lyange. Abaffe tukyali ku mbeera ezimba omwana anaasobola okuweereza eggwanga. Ekyo kimu. Secondly, bwe twayingiramu enkola y'ebibiina, ebibiina bye tuzze nabyo ebbanga lyonna tebibaddeewo na nsonga nnambulukufu gye tuyimirirako nga bannayuganda egenda otugattirawo mu ekyusa eggwanga Uganda. Ne bwayingiranga wa NAP ekyo mbadde nkikuba bulijjo. Ne bwazze wa NRM, ne bwajjanga wa DP, UPC zino enkadde, n'ebibiina ebisigalidde. Ideologies zaabwe tezizimba ggwanga. Oba nfuna bulungi. Kaakati awo wonna we tujjidde n'abazze independent bwe tutuuka muli nga bawangudde babakaka kuyingira mu bibiina tebabalekaawo independent mind yaabwe kujjanga evuga prevailing. Kaakati ne weebuuza neegatta ku kibiina ki nga ate baasobola okumpa eri nga ndi independent. Amakulu nti nnakubayo ebirowoozo byange. Naye ebirowoozo ebiri mu bibiina byaffe n'ebirowoozo abazze obwannamunigina n'ossaako n'amaka gye tusinzira mu buweeza n'enkuza esse parliament completely. Parliament nfu terinaamu kalungi okuggyako omukyusa ya ideology. Kaakati bonna bembalaba abasigadde ng'oggyeko abo abazzeeyo kubabbo mbadde mbategeeza lunye nti babuyabuya mbye b'obuweereza. Ngaani? Sijja kumenya personality nkizingidde wamu kubanga tebeeramu muntu atya. Ate n'abo boolabanga basitusa okuvaayo ne bayogera. Yawulo kakasa nti mutabani wa Naduli ayogera naye ng'enjogera yali badde esaana kubanga akulembera mu mbaga. Noga mutabani wa Naduli mutuufu ayogera naye ng'ogenda muwa credit y'okwogera nali badde enjogera mipiira na firimu. Oba nfuna bulungi. Kaakati tubuuza baliwo abali vibe mu nkola n'empeeza y'ebyobufuzi bannannyini kulowooza na ideologies gwanidde n'aweeyinga eggwanga ng'alitunuulidde okusinziira ku kalikyazi zaalyo. Ekyo kimu. N'aliweeyinga kusinziira ku population number 2. N'aliweeyinga n'asinziira ku education status gye tulimu. N'aweeyinga eggwanga okusinziira ku bulumi obuliwo contemporary social problems zetutambula nazo. Bwe bayingira mu parliament by jurisdiction babategeeza eggwanga lirina square miles bweziti. N'alitegeera ne bamugamba nti eggwanga lyolimu bameba parliament kati tuweezeza omuwendo bwe guti. N'alambula nga orientation ye toilet gye ziri ne exit singa omuliro guba ne kantini gye ziba. Onfuna bulungi. Naye bakyabo boolaba ab'omuggundu abalina ebirowoozo ebisobola okukwata eggwanga naga nti nyimirira ku podium eno
ngambaga nti newankubadde bamemba parliament tuli 15 olwairo mu basatu abwe wato naye enteesa yaffe tejjaayo magezi naggwanga kutambula tekyali badde wase nti bwe tuleeta ensonga buli memba parliament ebenge mukwatako naye amakulu aliwo asobola okwogera ensonga eyo nebeera mu kamuvi n'aginnyonnyola bano nga basirise ne batandika kuba birowoozo byabwe naye ono aba akyoga point of information viewership kino ne kiri ne mubeera mu kadeyideyi k'okuzannyirira awo eggwanga liritereera ddi number 2 ali waazitowa knowledge ey'ebyobufuzi okutunuulira ku background y'eggwanga ne constitution yaffe okuva bwetwafuna obwetwaze abaffe element ki ekyatusigazza we tuli specifically Buganda wenva nga nze Jakano Semani nadde muzukulu wa Kijja Buganda ne sovereignty yaayo abayingidde ngo gasse bina nti napo opposition DP nogatako UPC n'abasigadde aba NRM tekikujjaako ggwangali naye entegera bwe twagibikka nga tetunudde mawanga gaffe unity in diversity awo toliimu member wa parliament yenna agenda tutuuka yaggambe nteesa eggwanga Uganda nga ategera kyateesa it is very impossible kaakati bye bizibu byetunuulidde nti bonna bwe mbageraageranya ng'oli bwe yagaa nti Nabukadduneeza bw'apimiddwa mu kipimo tatuuka nabwe kityo bwakabaka bwe bumuggiddwako bwe mpimapima ba parliament abasi mu parliament sinnalaba waatugana mutindo irrespective ozenga kaluka ekakuleese ozenga ordinance yekulese mukono gwa president webali wano yes sinaamu gwenda bamu alina ideology etuzimba waliwo Ssenyonyi waliwo Sewanyana wuuyo ndaba Nsereko talina naye Muhammad Nsereko kakati njagala okutegeeza waggwanga ki Muhammad Nsereko waffe wa central webale nnyo mu ideologies ze zizimba eggwanga Buganda gyasibukamu neggwanga eryawamu yakoogerako bimeka ng'oggyeko okutegeeza mukama waffe aw'okutte si watuufu NRM ejja kugwa bw'aba tayogedde ku NRM ejja kugwa naye tubuuza mu parliament ne podium mwaso mu answered muli mwe mulina okuba record season yali awaddeyo kikubanga parliament kitegeeza kuba nti osumidde ku podium kyokka even written zenteesa mmeka biri yakawandika ebiwandiiko bimeka nga looya ebyogera ku kusatula kw'eggwanga ye bw'aliraba bwe lyali badde ligwanidde okutambula irrespective of the party anti bagamba amaanyi tebalina bulungi ate vaawo naawe amaanyi matono bakuwaako kirundu okubeera memba wa parliament mbu tebakkirizibwa kwogera yanukula ekyo tebakkirizibwa kwogera batya baleke kugwangowaza bwongo parliament tuteesa mu nteesa 2 ezikkirizibwa waayo ekiwandiiko era bw'omaze kiwaddeko kyogereyo eyo gye kiri kiwe sipiika addemu akiyite bw'aba akyagadde akiyite abantu bekikwatako badde bakikole takikolanga kyeggambye nti mwaba abaliyo bakyetunuulidde mu interests zaabwe ng'ebibiri tebabitunuulidde eggwanga Uganda eryawamu lye tuvaamu okulitegeera n'abantu abalituddemu awo we tuddirayo ku nsonga egga nti yesi ndi muntu naye belonging yange egwawa ndi musajja Muganda ndi musoga ndi muteeso ndi mumadi ndi kino ze states 13 ezibukadde ku parliament kuli yenteesa gye twalitambuliddemu netulwanirira gyova Muhammad Nseko ne bwali baayogera ebbanga lyonna nga asobola okwogera n'eddoboozi ne libanga liri viable omuntu aliwulira sinnamulaba mu kirowoozo ky'amagezi kigatta ggwanga na ntegeera takirina tekiriiwo segirinya tudde ku segirinya sijja kwagala nnyo personality zikoonako naggambye nti general parliament gwe bw'oba omutunuulidde nze gambye nti weeva eno bwe yazze yakubye buli kiramu n'ekifu abamu twasigadde mukoka bw'aba atwala ne byataakola ki byataleeta kaakati parliament ekigenda tuyamba kibeere kimu ng'abo bonna abayingidde parliament ideologies zaabwe zitambulira ku element mmeka eggwanga Uganda n'abantu baalyo awo eyo element ojja bawulira bayogera ku ssente za bigwa bitebiraze bapaaluse okwongeza ssente tebayogedde ku nsonga zituma muntu wa wansi kaakati bw'okeera ekyano nga nti aja abadde amukolera ideology gwe kyokoba obuuza 10 points program ne ideology zebayogerako ez'akasaka ono kwakyatambulira n'alibadde nze mbyogera olwaleero nga nabijja mu ggulu mbaddeko akubirira era n'ayigiriza kitegeere bw'otyo Bible kiga nti ng'omwana nga ne kitaawe irrespective ng'ebimu abadde tabyogera
tekiŋŋana kuba nti ate mbimanyi. So 10 points program zezibaawula ku Museveni wamwawukanira awo kubanga Museveni kubanga mu 10 points program alinga yakusomeseza ennyingo namba alinga yansomeseza okunsomesa kuki sina sente ya Museveni yonna tata wabadde azijjawa ate abadde azijjawa abo opposition ngato kibategeeza babadde bazijjawa babadde abo opposition bayina sente yabwe etali ya Museveni obati government bayingiddemu yobote okay tugende ekyo kiri general nti afuga esente ziwo tukola bakitaffe bakyawo bote naye nga ate basomesa baki basasula musaala ku mulembe kwebale nnyo ekyo tekikireeta eno eyo si nsonga yali n'ensonga lwaki kubanga ye muntu lwaki abadde awagira Museveni ak'obuntu mwekali Buganda entuufu n'entegera y'Abaganda si kuwa mattuka buwa mattusi asobola okupima naga nti mutambule bwe muti bw'atunya ku bye bayiseemu naga nti Bwakabaka weebuli irrespective atonabuliira munda mpola ng'ate yabuliira muli Museveni tekimuggyako ga nti tukyali weetuli naye Buganda amaanyi gawe bwe ligategeera nti weegali naye litambula n'akkiriza naga nti tumuwa akalukulu ekyo naye abaffe n'okutegeera kuno kwa njawulo kyenaga nti fate and hatred bwe tuba tetugipimyemu bannayuganda tukyagenda kutomerera ddala obukyawe tulina bungi nettuuka ne kummaze obukoowa obwo naye amakulu tetulina kusettinga prerequisites ffe ng'ate bannayuganda ze tuteekeddwa ku ssaawo omukulembeze gwe twagala atambula atya n'enfuga ey'ebibiina gye twali badde nayo yali badde etya bitugasa tebitugasa kubanga eggwanga lyaffe liri monarchical than being in political parties yes kuba entegere yaffe ya buwangwa era tubulina n'amagezi ebitundu 99 ku 100 agali mu Buganda ng'oggyeko aga ddiini ya Katonda ate essensi yaffe endala nnyo mu butegeevu naye tubikozesezza bibiina bibitutte tutegeera mu ebyo. Okay, tugende ku isi tumalirize ne isi byabakama tukola analysis yo ewendowoozayo ku byabakama ebyabaddewo byonna nga bwe byasomeddwa gwe yabadde yeesimbye mu kalulu ate oli munnansi olina authority oba olina right okubyogerako. Agencies za government zonna nga tukyali ku mulembe omu 7 tozibalanga kuba independent tekabadde free and fair okubeera free and fair si kye kyali badde ekikulu ky'okubeera free and fair naye abaffe ebiteekeddwa okukolebwa bibadde bigwanidde bwe gaba mateeka nakukoza kwa musango mu byobufuzi tulina kye tuyita substantive justice egitambulira naye ina two principles qualitative and quantitative abaffe bwe tunuulira ebyo ne tubiweeyinga the qualitative principle egobereddwa bwe bategobereddwa ekyo kimmala okuga nti tekabadde free and fair ne bw'okwatekamu n'okasula mu box nga kali kakola exaggeration quantitative eba efudde bw'okeera enkya n'oteekawo intimidation mu kalulu qualitative oba ogise bye bitutunuulira nga munnamateeka byensobola okukuteerawo naye byabakama ng'omutunuulidde n'oliyaga mu lugero oluganda nti wambwa bw'aba ayigga amaddu ga mukama we n'agagaagattamu ani yamussaawo is ordained buyinza bwa Museveni oba president yenna abaako yalonda abaatudde abo what do you expect nga neggwanga bwe tubadde tutambulira ebifo byetambuliramu tebituukagana na mutindo buteekeddwa kutambula ekyo kineetaagisa okubuuza it is a judicial notice tweyanza nnyo tweyanze gejakana webale nnyo webale ddala tujja kukunoonyaako